Wabaddewo akavuyo mu bitundu by'e Mayuge mu kulangira ssentebe wa Mayuge Town Council olw'omujaasi wa UPDF okubibwa ejjinja mu nsingo. Kigambibwa nti omujaasi ono akubiddwa abawagizi ba Joel Balukoowa owa Nuupu oluvannyuma lwa Ssaala Kezia Birungi okulangira Wilson Mulabe owa NRM. Mu kalulu kano Birungi alangiridde Mulabe nti afunye obululu 50 Balukoowa n'afuna obululu 12 Muhammad Mutalemwa eyeesimbyewo ku lulwe n'afuna obululu 52 Alio Gadambula owa ANT n'afuna obululu 18 Sande Gabriel yeesimbyewo ku lulwe n'afuna obululu 389 ne Isa Sentamu wa FDC n'afuna obululu 17. Mu kulangirira wabaddewo okweyogerera amafuukuule nga balumiriza nti akalulu kabaddemu okugulirira kungi. Nalibaire mu mativu singa akalulu kano tekabaire mu ssente ki bitire. Mulabi asuubiza empeereza ey'omuggundo eri abantu bonna. Kwizaamu amaanyi abalonzi abatuweera obululu obungi otunoobo nti twinda kukola ate okusinga gwe twakola ekisande ekiweire. Twinda kusobola okuweereza Mayuge gye mu maiso ate efuuka ekintu eky'endawulo. Ye RDC w'e Mayuge Richard Guluma avumiridde ebikolwa eby'effujjo mu kalulu omubadde n'okuba omusirikale nti buli anaakwatibwa waakuvunaanibwa. Ebyo ebeeddewo nga bawagizi ba Nuupu 9 abaakwatibwa mu mivuyo egy'akalulu kano bayimbuddwa. Bano baakwatibwa nga balumiriza okulumba ssentebe wa NRM e Mayuge era omubaka wa Bunya West Agre Bajire. We are not giving up, not now, not tomorrow, not even ever. We are here to stay. They couldn't us off and beat us up. We've tried to open up cases of assault because, as you see my hand, I was assaulted. Ate kubadde kujaganya na kusagambizanga munnakibiina kya NRM Namayumba Joseph Muzenze awangula akalulu k'obwa ssentebe w'eggombolola. Ono obwedda ebiva mu kalulu abifunira waka ng'eno abawagizi be bagenzeyo mbungi. Ku ssaawa 2 ez'ekiro akulira ebyokulonda e Wakiso Robert Musinguzi yatandise okulangira ebyabadde bivudde mu kalulu nga ku ssaawa 3:30 ez'ekiro yalangiridde Muzenze nga bw'awangudde akalulu nga yafunye obululu 2000 ate ye munnakibiina kya Nuupu gw'abadde naye mu lwokaano Mustafa Sekweyama yafunye obululu 14. Njagala kusiima nnyo nti abantu ne bakalwisizza okutuuka mu bbanga lyonna naye abantu basigadde bakkiriza nti omukulembeze waffe era agwanidde otwala eggombolola eno maaso n'atakulonze kati gwe mukulembeze we. Njagala ogenda okatta abantu obeera omugasi w'abantu kubanga kano ke kalulu okusinziira obululu obwabaddewo akabadde akalulu ak'emirembe kitegeeza nti security abaddewo ate ngeri tight. David Kibuuka ne Kizza Wire be bakusakidde eggulire lino.